Subira Luyima Ibrahim Nawoli mugana nge bali kusoma bali kubera mugumu ate bali kweberera bwe mara okubuuza n'okwebaza mugana ngoyo kusoma njagala tugende buterevu ku kaloozo ka leero tugende ku kigula rugi video etandike akaloozo ka leero nno kano njala mukasindikire presidenti n'abakulembeze abali mu kibiina kya National Platform njagala kabatuukeko bulungi nnyo okusookera ddala nze byange nengerera wala ndi mulengera ebyange nengerera wala ndi mulengera jekomo okulengerera wala jenkomo by information kati nina kyentandisa okulengera ekiyinza okuleeta obutabanguko mu kibiina kya National Unity Platform era yensonga lwaki nkoze akaloozo kano nga kankaweza president n'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform okugema kusinga okuwonya mu kaloozo ka leero okugema kusinga okuwonya akaloozo kano kawaliza president n'abakulira ekibiina kya National Platform ani ayagala okunemesa okwogera video eno Mr. Ndaula Akram we Brazil nkulamusizaako oli sima kintu kye Brazil gyoli naye nkulamusizaako right mukaloozo ka leero okugema kusinga okuwonya njala kagenderi obukulembeze bw'ekibiina kya National Platform naye nga okusinga akaweleza president so Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusiza nnyo kansule nti oli bulungi mukaloozo ka leero nkakuwadde nga nina kye nnengedde nzinga omuntu alengera mu maaso abala gye batalengera simanyi ssemateeka wa kibiina kya National Platform bw'asoma naye nnyinza okulowoozaamu ebimu n'ebyogera kubanga ebibiina mbulidde mumanyi amateeka n'ebiragiro naye okugema kusinga okuwonya ninawo akatabanguko ak'ekiseera kendaba akatwolekedde mu kibiina ekyo nga wagenda kubeerawo okulwanira ebifo mu National Platform naddala mu bakulembeze abakulira ekibiina abayinza okwagala okwegwanyiza okwesimba mu bifo ebyenjawulo okwetola eggwanga lyonna naye ng'ate bakulembeze ekyo kijja kuba kiraga nti waliwo self interest ng'ate ebeerawo n'abantu abalala abaagala okwesimba mu bifo bye bimu so kijja kuleeta kye tuyita okukuubagana oba obukuubagano obuyinza okuleetera ekibiina okusaanawo oba okuyiika oba okwelumaaluma nkiddamu ndabawo okuyomba okulwana n'okwekwata amataayi olw'abantu okweyagaliza mu kibiina ng'abakulembeze mu kibiina abamu bajja kufuna ekinyegenyege okwagala okwesimbawo bifo ebimu by'obukulembeze gamba nga bachairman RC5 ba MP ba mayor n'abalala kati abantu bano bwe beesimbawo ng'ate byo n'abantu bawagira ekibiina abandiyagadde kaadi kijja kubaleetera okuyombagana mu kibiina olw'okuba nti abakulu abali mu kibiina nabo balina interest y'okwesimbawo kiyinza okuleeta obuzibu nsaba mukama wange ekintu kino kirogere eddagala ng'obudde bukyali lwaki system entuufu yandibadde bweti ngenda kusaba omukulembeze wange otuule weetegereze ekintu kino gye tukoma okuyomba n'okweyuzaayuza Museveni yewaafunira gaapu ekola ebibye nze nandibadde nnina ekirowoozo kino ekirowoozo kyange nganze okusinziira ku experience gye nnina ekibiina kya National Platform okwawukanako ku bibiina ebirala kyetaaga ba independent administrators nga tesiba politicians nga in fact balinga bakozi the administrators but not politicians who seek positions in the party nkiddamu omukulembeze ngenda kukusaba otulolooze ku kigambo kino nti ekibiina kyaffe njala kyawukane ku bibiina ebirala okawala conflicts ne interest wanditandise okutuuza abantu n'obasomesa nti at least ekibiina kibeere administered by the individuals abatalina political interest yonna oba position yonna kubanga abantu abamu bajja kuba bagenda nti ate gundi kati ayagala kwesimba wano ate alina ekifo gundi ajja kukosa advantage ya office kaga wabeera oba okuubagano ekyokulabirako twalina omutesitesi w'ekibiina eyali deputy mayor wa Lukwago ng'ono eyali ayagala okwesimbawo ku Sseggirinya
ate nga ali musajja muteesiteese bulungi nnyo n'amaliriza nga adduse mu kibiina atandise okukuba endooga ebintu ebyenjagala tewala mukulembeze kati ngenda kusaba bw'oboze Kampala mutuule mulowooze ku kintu eky'okufuna ba non-politicians abagenda okufuuka nga ba-administrator b'ekibiina ekyo nga bonna abantu abalina political interest tebasembera office ezo kubanga kino kijja kuleeta self interest kijja kuleeta obukubagano wakati mu kuyomba mu kibiina kubanga nkiraba kijja according to me nakyendaba ekiyinza otuleetera obuzibu ng'abantu bajja kwefula nti baagala positions ate nga bolere balina position mu kibiina kireetera abantu abalaga nti beefaako bokka kati ekyo kyenjagala tuteekewo oba tulowoozeeko ekirowoozo kyanganze nti okugema kusinga okuwonya twawukane ku bibiina ebirala mukitegedde bulungi nnyo yensonga lwaki ntadde akalowoozo kano omukulembeze okawulirize bulungi bw'oba okaagala okawulirize oba tokaagala naye nga nze ndaba mu maaso waliwo ekintu kiyinza okujja ekigenda okuleeta obuzibu olwa self interest ng'abantu balina interest okugenda okulaninga mu bifo ebimu ate ng'ebifo mu lulwe mulimu abantu abalina interest mu byo kati wayinza okujjawo okuyombagana mu ngeri eyo kekabadde akalowoozo ka leero ako konkalesaawo kati njala tugende ku kiggula luggi ekiggula luggi kyaleero njala kiweereza mwenna basajja bannange okwetoola Uganda yonna oba oli Mambuka oba oli Maserengeta oba oli Masekati oba oli Luddawa ensimbi gye zikomye okuleega abantu ebikya n'okubula n'abazinoonya bongeddemu obukodyo bupya nze ndi musajja munnammwe njagala bagamba ebintu bino ebiri ku ground mutamanyi nga guno gufuuse muze eri abafere n'abakozi abakola mu gavumenti nga bakozesa poliisi okubba abasajja ku lw'abasajja bonna abali mu Uganda abalyankuzibwa kana ekino ekiggula luggi kyonna kyammulwali mukiwulirize bulungi nnyo ekiggula luggi kyaliro mukiwulirize bulungi nnyo nkibaweeredde bwerere saagala asasula kubanga ndi musajja munnammwe saagala mufune buzibu ng'ate olwedde buzibu bwe buli mu kiggula luggi kyaleero lwaki nkibawadde enswa ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa ensimbi gye zikomye okubeera ezekkekwa nga n'emirimu gibuze abasajja n'abakazi batandise okufumba emitwe batya nti atakulekera nawe tumulekera abasajja n'abakazi bakimanyi nti afe abasajja naturally ba mu butonde bwaffe twagala nnyo okuwojja ebiwojjolo nga bitusingira embaga etanyumi ekyo kyo kituufu naye bw'otakozesa mu ngalabi yo weekanga n'engatto ogitunze oba n'akabikka omulala okatunze nga ensimbi zimalidde mu biwojjolo butyo abayiya b'ensimbi nga bakozesa government offices n'abafere baguddewo enzibe empya yeeruwa gwe musajja munnanga agula zipo nga togenda kweyamba nga gw'ogenda okwana buli ky'osanze enzibe empya yiino ate ng'erimu n'okufiira obulamu n'okutwala ebibogagga byeruwa eri abasajja nga bakolaga ne state oba state operatives n'akwana omukazi nga mulungi kaalaala era nga bamanyikiddwa nti bafumbo kati mmwe abajja ku byalo babayita mu ttawuni n'osanga omukazi ng'atiba bw'ati munnange n'okwana omukazi ono tagaana omukazi ono mukwana bulungi nnyo n'akuwana appointment era n'akwanguyiza mu kyoyagala n'obuukinga n'ekisawo gye mugenda osambira omupiira naye omukyalo ono bwadde ewaka anyumizaako bbaawe omuzannyo guno kuba baba bagumanyi nti wafunyeeyo nti nafunyeeyo enkwaso oba nafunyeeyo akanyeewa nga batuula bulungi nga baluka omuzannyo era ng'amulaga n'essimu y'omusajja buli kimu ng'egye bakyatinga munesaza bagenda okumira bagenda okugenda mu kisaawe kati munnanga omukazi ng'ajja nga musisinkana mu kisaawe nga muyingira mba mwakayingira mu kisaawe dakiika nga 2-3 liifiri ajja n'omupiira abawagizi balabye ttiimu eyingidde mba muli awo nga bakonkona tutututututu ani nti poliisi oba oli awo nga nanyini musajja ne poliisi nga bakuguddeko tontwala olina ki nina poloti yange nina akamotoka kange nina obukadde bwe buti ogenda okuva mu looja bakwatidde muganda wange nga tosigazizza kyabugagga kubanga ekisooka oprotectinga image yo oprotectinga family yo ne public obutakumanya ate n'omukazi oli ofunamu ekinyegenyege ofunamu ensonyi ezimuga nti bagenda mu exposinga n'obutamutuusaako bulabe
n'ogamba nedda kampeyo buli kyenina nkiweeyo ku lwekyo. Kati eyenziba empya mweri mu Uganda babbira ddala abasajja. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo, eyo yenziba empya eriwo. Enziba endala nga nfundikira ekigula luggi. Era basajja bannange mwenna gye muli nene enziba weeri. Abaana bangi mu Uganda abato abali wakati w'emyaka 14 ku 16 n'abayingirako 18 awo. Nga nabo batte babwe bati. Babeera ku byalo ebyo nga bava mu ssomero wabula nga abazadde batezenga akanyeebwa. Kati gwe Musedduvutto abaagala buno bupetiti simanyi bwane. Munnange ng'ojja ng'okwana akaana ng'akaana kakkiriza. Era nkola yeemu nga mugenda. Bwe mugenda kumbeko kalimu omuzannyo n'abazadde. Ng'abasanga mu kisaawa basanze mu kisaawa wankulukulogize wankulukubezaawa mba mwakayingiramu nga muli abawagizi bayingira nga bibanyumiriza ng'era poliisi poliisi. Oba oli awo ng'abazadde bakonkona. Abazadde olukonkona kitegeeza oluguddemu. Nga bakugamba omwana abendi ono n'akinaye ng'ate omwana muto mayina. Ne bw'oba olina amaanyi g'ekisajja nga gwo gasinga gakuggweramu awo. Temuntwala kubanga oba okimanyi nti already omwana ali under age emyaka mitono. Egye bakusiba emyaka egitamanyikiddwako bulungi. Kati tebantwala mu ndekere. Oyinza okuwaayo poloti, ettaka, oba ensimbi, oba emmotoka okutaasa. Ekyo nakyo bali mukubba abasajja mu Kampala, Mukono, Wakiso, kwetola eggwanga lyonna enziba weeri. Batega abaana abato abanyirira. Ne batega n'abakazi abafumbo abalungi ne batega. Bali mukubba abasajja bali mukuba emiranga. Naye ng'ekyo tutawanya kiki? Linda onaakimbuuza edda, naawe onookyedda musajja munnange. Ekikutambuza ng'olinga nga atalina gy'olaga oba tolina gy'ova. Kyekibadde ekigulu gikyali mwegendeze enziba empya. Era nkifundikidde ekigula luggi. Nze nsimbudde vidiyo. Ennaku z'omwezi ziri 16 ezakonka ku mwezi ogwokubiri omwaka 2020 mbalamusiza ku bannayuganda bano ly'okubika nswente buli bulungi mwebale kola. Musabire nnyo eggwanga ly'omulirwano erya Democratic Republic of Congo obali mumanyi nga Zaire ekiri eyo bitundu ebimu kitokota sekisaanikire. Owendali atemya kuwettulu. Owendali atemya kuwettulu. Kubanga tujja tuuka yeeyo. Naye nga tetunnatuuka yeeyo njagala ntandike na kano ka message kaaliro njagala mukawulirize bulungi nnyo. Tuli mu kiseera eky'ekinnyikagobe mumpulirize bulungi nnyo. Tuli mu kiseera eky'ekinnyikagobe eky'eggwanga Uganda. Ensonga lwaki social media, radio stations, telefayina mu Uganda, ba YouTubers, baani bonna baconcentratinze nnyo okuteeka kye tuyita diversion ku social media yonna ekutte kubanga balina kye babikka. Yose embeera ye si nnungi ku ffaamu y'ekisozi. Olwali mulabyeko ng'ali mu kwetega mbasinkanya abantu mu kitundu ky'ekisozi ku ffaamu ye. Asinkanya abantu mu abavudde ku byalo bino wammanga, Kisozi A, Kisozi B, Lutunku A, Lutunku B, Butungu Village, Kasozi, Kajumiro, Kirisa, Nekikuuma Ddungu. Ebyalo ebyo nti abasinkanye n'abawaayo obute buno bwakono buli mu ffaamu ye, n'abawaayo obubizzi, n'abawaayo obubuzi, n'endokwa z'emmwanyi mubafuule beyambe. Kino akikoze okwagala okugjako mu mawulire n'okwagala okutegeeza eggwanga nti ali bulingenda balaga ku bifaananyi mule bw'afaanana. Ekyakikoze naye nga takkirizibwa abasawo bamugenda takkirizibwa kutuula wadde okwadressinga ewantu wonna okumala essaawa nnamba. Munono mwe mujjidde n'abantu abazze omukyalirako omubadde muwala wa Sam Kuteesa gwe batasha Tezikuteesa ng'ono yakiikirira mawogola ne mujjamu n'omukyala gwe bayita Wakojo ng'ono akiikirira Gomba West. Bano bazze okubanga bamubuulira eŋŋambo eziri mu kubba ssente za gavumenti era naye tabawadde budde bungi nnyo n'agenda.
Mu nsonga eyo mugenda kulaba omukyala Jessica Alupo nga ye vice president nga atambula nnyo era nga ali active nnyo than wabadde. Ngira bwe twogerera essaawa zino omukyala ono vice president Jessica Alupo ali mu ggwanga lya Ethiopia ng'agenze mu lukuŋŋaana lwa African Union. Mundula yatuuse dda. Uno Jessica Alupo yatuuse dda mu lukuŋŋaana lwa African Union Ethiopia okubeerawo nga Yoseri tasobodde genda olwa Windows nga zaayise. Kati omukyalo nali active nnyo olw'ensonga nti Yoseri tasobola kutambula ekitabaddewo luli. Kati Jessica Alupo yali in charge essaawa zino era nga n'olunaku lwajjo ekisoze eyo era wabadde baminisita basinkanye Yoseri ng'amubuuza ku bintu bigenda mu maaso naye nga kigambibwa nti Yoseri ono ekisooka ayawukana n'emyaka gye kaapokadde ayingiddemu. Waliwo n'eŋŋombe zigamba nti Samuel bamulunga naye ffe tujjagira n'emyaka gye kaapokadde kubanga naye yalimbamu ng'abakazi balimba. Teri mukazi akubula emyaka mituufu kubanga oyinza okumubuuka. Kati kaapokadde ffe tujja twala nti kaapokadde amuyingidde then nagira emyaka gye yalimba nagyo ne gyegattako. Kati bw'ogattako ebirwadde bimuliko ne gujja bagira. Kati kamba wefute gyono mulabe mutegeere omusajja nti ayidde. Mujja kutegeera nti omusajja akoze eki nti ayidde. Yoseri bw'ati bw'afaana essaawa zino. Yoseri bw'ati bw'afaana n'essaawa zino. Atuuza lukugunyu mulaba bw'ati bw'afaana Yoseri agendedde ddala kati ayidde nno abulako apetayiza. Abulako majani kati. Atuuza ya lukugu ngenda bwa ebifaananyi. Abazoomingiremu katono. Uyo ayidde kati ali kisozi tavaaje bamukanikira naye nga ye ayidde kati abulako majani. Uganda etandise omukaayira. Uganda etandise omukaayira. Ulindeko. Faananyi bino bikwatiddwa wala nnyo. Uganda etandise omukaayira omulaba. Yiyo Uganda etandise omukaayira ye ayidde kati. Wali ayidde. So kati omukulu oyo bw'atyo bw'ali essaawa zino. Kati nabanyumiza ku lunaku olw'okusatu obuyinza okutambula era ne mbaterako olugero lwonna ne mbagamba buli kimu sigenda kuddayo eyo. Nekye mbamanya bwe mbagamba nti musabire eggwanga Uganda nkitegeeza. Lwaki nkitegeeza? Abasajja bano bayina mission ya kufuga Uganda emyaka 5 ngono yaloza tagenda kaddiwa nga balowooza nti omutamivu diddigi yalina immunity okwetoola ensi yonna nga balowooza kisawo vuga naye waali samukutesa balowooza waali n'amaama babazi nga balowooza bwe bali pressure baliko yensonga lwaki mwalabye omukulu Nobert Mawowe ng'agenze e Netherlands e Hague mu International Criminal Court yabadde akulembeddwamu omukyala Marijan Black. Marijan Black ono yali mukyala w'omugenzi Bata. Kati ono yakolanga ambassador wa Museveni mu ggwanga erya Netherlands naye ate nga n'ensi zonna ez'omu Netherlands oba ez'omu Europe omukyala ono yakolanga akwataganya ensonga za embassy watali embassies enyumba ensi ezimu ezitalimu embassy. Yoyo omukyala Marijan Black oyo ye lobbyist wa Museveni akolanga ambassador we. Katone president wa International Criminal Court kati ono ye Nobert Mawowe gye yagenze. Kati ekyabatutte bagenze ku lobbyinga batya eno yemu ku ndowooza yange nganze omuntu one bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni keesi ze ziri due. Okubajjukizaako akatono Museveni ye Koni, Museveni ye Rakwena, Museveni ye M23.
munajjukira nti Koninga achatta abantu Museveni bakola okunoonyereza. Museveni n'asindika Norbert Mao ebiseera byali chairman wa RC5 ne basindika n'omukyala omuyita Honorable Betty Bigombe ne bagenda okukola okunoonyereza. Mao kennyini n'akizuula nti Koni taliyo era Koni Museveni n'omukyala Betty Bigombe n'akizuula. Betty Bigombe ye mu kifo ky'okudda okuwa report mukama we yayita mbuyisi kubanga yategeera kye kigenda okuddako nakataddanga. Kati omukulu ono emisango egyo nagyateekebwayo. Kati omukulu ono Norbert Mao bamusindise agende batandike either okwogereziganya ne ICC mu balabe engeri ki gye bayinza okudownplayinga oba coveringa cases ezimu. Naye nga remember omwami ono y'omu ku bantu abakola investigations era nga niyomu ku bavunaanibwa naye lwakuba nti yeebuzaabuza ng'afukaana aba. Kati jjukira mu ICC International Criminal Court ne Didigi mwali fayiro ze gyeziri era Didigi naye atambulira mu nsi zino entonotono ziri ensenene ez'abantu tasobola kgende kubanga naye ali ku wanted list. Kati bayinza okuba bagenda kugezaako covering up n'okuba nti bakiri yalinga Didigi somehow n'ekizibu nnyo Didigi naye yayokya. Kati ekyatutuyo ono ku covering up cases zino kukulaba ngeri gye bagenda okukwasaganya mu misango gino naye Norbert Mao. Whenever you are in Netherlands right now, let me tell you, my friend, we have all the evidence and records. You can't bribe the international community as you think. It is on record that Museveni and his colleagues, they are not Ugandans. They have committed crimes against humanity in Uganda, but mostly in the central part of the country, that is Uganda, and the northern part of the country where you come from. So, if you are used by Museveni to cover up his crimes against humanity, that is wasting a lot of time and resources because you can't avoid his mistakes. Even some generals in UPDF, right now as we speak, they can't get out of the country, including Major Peter Elweru or General Peter Elweru, because he was ordered by Museveni to shoot and kill the subject of the King of Rwenzururu, Wesley Charles Mumbere, and he killed hundreds of people. So everything is on record. So even if you go to International Criminal Court, you cover up, you're wasting a lot of time. Millions of people were massacred in the Ruoro Triangle, that is the Buganda region. Millions were massacred in Rwanda during the 1994 genocide, and millions are still alleged and killed in Congo as we speak right now. So you can't bribe anyone. Many Ugandans in Karamoja are missing. They were killed by Museveni's forces. Many Ugandans are missing in CID headquarters, in CMI headquarters, in SFC barracks in Katabi. So there is no way how you can convince the international community that Museveni is not a criminal and the whole entire regime of his. So there is no way how you are going to convince the international community that Museveni is innocent. No. And as we speak right now, there are some Ugandans who are still being tracked by some intelligence agencies in Uganda, including SEMWI, ESO, ISO, PISO, FUSO, PUSO, and the PUPO, if it is there. It is on record. General Kakabagenda, Kare Karechez Kayura, Abel Kandi Holubachoya, currently CMI boss James Birungi, CID boss, that is Brigadier Christopher Damorida and the others. They are accountable for hundreds and thousands of Ugandans who are missing currently right now in Uganda. So there is no way how you can convince anyone about the atrocities which have been committed in Uganda. Stop your foolishness because the world is watching. Awo nga nvudde munansonyiwa okusooka okukozesa olunyanyimbe kuba bwe nkoza videos no manjagala abazungu abatawulira Luganda dde baluvuunula bategere byenjogera mukitegedde bulungi nnyo. And we are still demanding the whereabouts of Chibalama, Damulira, and the others.
who are not anywhere to be seen in Uganda. So tuna kyogenda kugamba bantu. Kati nga tuvudda bwe mbagamba nti musabire eggwanga Uganda. Mwe njagala mumpulirize bulungi. Bw'oba omanyi nti oli businessman, businesswoman ng'oli mu Uganda, more especially mu Buganda. Bw'oba omanyi ng'oli politician ng'oli mu Buganda, ng'oli munna-Uganda. Bw'oba omanyi nti oli minister mu gavumenti oba ng'oli munnamagye ng'olina endowooza ey'okukyusa obuyinza, wuliriza bulungi tutandise video kati. Kavudde kwanjula katandise. Information mbawa ya bwerere, security mbawa za bwerere, ebyokwerinda bya bwerere. Abatawulidde nze tebinkwatako. It's none of my business as long as I've warned you. If you get killed, I'm not responsible about your stupidness. All right. Bobango ku biti byemmenye nga mwogwa mpuliriza bulungi. Ebitongole omuli Chieftains of Military Intelligence, that is CMY, omuli ekitongole the Internal Security Organization, that is ISO, omuli CID, Crime Intelligence, ekikulu eddamulira. Gattako SFC, ekikulu ya Muhoozi Kainerugaba n'abalala. Ogatteko n'ebitongole ebirala ebitategeerekeka. Biri mu nteekateeka mu kaseera kano akaakatuubagiro nga Museveni ayiise Windows kubanga takkirizibwa kutambula wadde kilomita zisukka 50 essaawa zimwe twogerera. Mbagambye mugenda kutandika okulaba Jessica Alupo ng'ali active. Mugenda tandika okulaba nga Nabbanja ali active kubanga nabagambye mu mateeka ne mu nfuga ya Uganda amapeesa gali aga ana erisooka yeyo seri kyennyini bw'aba taliiwo wabeerawo Jessica Alupo. Baba si Jessica Alupo wabeerawo Nyiddolo, baba si Nyiddolo wabeerawo mukyala Mama Lususu Naalongo Sologeti Anita Amongi. Nembagamba omuntu asobola okukola ebintu bya Museveni byagala on orders bamuyita Mama Sadolini Naalongo n'abatulege yekka. Bana basigadde ababiri bano si bangu bazibu naye bagenda muteeka ku conditions okuba nti akola ki? Akola bye baagala. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Mu kaseera kano akakazigizigi mwegendereze nnyo bannayuganda. Eryo bannayuganda bagenda oddusula mu akaba mu mpola. Mugenda kufa cardiac arrest, mugenda kufa blood clot, muyinza okufa accident, muyinza obutaddamu kulabikirako ddala. Mugenda kufa mutya kandi okufiireko ntono. Gwe wenna sooka wewala ebintu bino. Bw'obanga olina personal doctor muddukeko funa gye bakujjanjabira ewalala. Kyangu nnyo ebitongole byenjogeddeko okuyita mu personal doctor wo n'akukuba akatwa n'oyitirayo nga omulongoose nkiddamu. ISO, CMY, ESO bakozesa nnyo ba personal doctors okubasaanyawo nga temumanyi. Oba personal doctor wo alina private clinic, oba ali mu referral hospital, oba jjawwo, kyanguyira nnyo ISO, CMY okutuuka ku personal doctor wa millions of money yengo omulimu gwe kukyusa ddagala n'akukuba obutwa n'ofa cardiac arrest oba n'ofa simanyi blood clot. So buli alina personal doctor mukulu weetereze. Bwe watogobye personal doctor, I'm less concerned. Eyomba kubanga ebyange mbyogeranga museza Grace ngenda kulirako bantu bange. Personal doctor tumumaze. Bobolina dereva wo nga akuvuga. Oyo naye tabu. Bobolina personal bodyguard nga government yamukuwa oba wa police owa amagye. Oyo tabu. Bobolina omuwandiisi wo nga yakuwandiikira. Oyo naye tabu. Bobolina personal aid. Oyo naye tabu kubanga bonna gwotawadde mulimu nga government yamukuwa oba ne gwawo omulimu kyangu nnyo ebitongole bino mutuukako ne bimuwa mission y'okukola nga tewali agenda mu tracinga n'akutuusaako obulabe era n'okomekkereza nga ofudde. Ekisookera ddala buli muntu yenna ng'oli mu government office oba olina office yo kimanye nti Museveni n'ebitongole bya CMY buli lunaku batuula
ne bapulaninga botya bwe bajjawo abantu bonna bebeeraliikirya abasobola okusponsoringa revolution abasobola okuwakanya mutabani we oba basobola okuwakanya the 50-year master plan by all means. Mumpulidde bulungi mwe obudde bwemumala mubeera mu bbaala musaba noduzi mubeera mu kwepiica mubeera mu lugambo mubeera mu nenga bo bapulaninga butya bwe bagenda bakendeeza ate nga bakikola on a daily basis. Kyekyateesawo SFC Semwai Iso Puso Fuso Pupu byonna kyekyabiteesaawo okola emirimu gino. Ompulidde bulungi nnyo. Kati gwe kabulazi wa sister oline ebbala gy'onywera nti nze omwenge gwange gunywera bbeereddene awe siva kubanga weguwoomera. Naawe blood clot oba cardiac arrest jjajjijja wa bbeereddene. Bbeereddene akoledde emyaka 15 ng'akuwa omwenge. Semwa ejja mugamba ffe tugenda kuwa obukadde 5 otukolere ekintu kimu otutereka nnyo kawulire mu ccupa yoyo omwami ebisigadde bitulekere nti obukadde bumeka nti 2 nga basooka mukwanka obukadde 50 beereddene ng'agenda akulunga wonna mu bbala woboolaze ng'oyitirayo ng'omulongoose tya nze restaurant sisuka ku restaurant gundi bafumba ekigere bafumba empombo bafumba gundi awo wennyini kasita bakuziga nti olya wa gundi tovaawo jjajja tosobola kusukkawo sente weeziri at their disposal to get lead of their target ze baagala. Okiwulira bulungi nnyo. Okiwulidde bulungi nnyo. Kati mu kaseera kano Yoseeri ng'asaba Katonda amwongera emyaka emirala obanga 6 bange 4 bagenda kukola buli kyabutemu kiwali owuliddeko. Bagenda kukola buli kyabutemu kiwali owuliddeko. Mugenda kulya blood clot mugenda kuwulira cardiac arrest ekigambo ekyo muwuliranga ekigambo nti oba police has arrested someone. No, blood clot mwakitegeera emisuwa gyo omusayimo guyita obutwa buli buzimbamu obukukufa ne bubulookinga entambula y'omusaayi kasita omusaayi tegutambula mulungi mubiri ne gubulookinga kiba kitegeeza omutima gugenda kupampinga oba guyinza okusingira kupampi n'oyabika bwabisi. Okitegedde ekyo bayita blood clot. Cardiac arrest omutima guzikira buzikizi lumbe nozikira nga amasanyazi ge Uganda gagenze gwe n'ogenda oba kye bayita blackout. You can black out n'ogenda for good. Okitegedde buli bintu bibiri. Kati ekintu ekikola ebyo bwe butwa obuyita mu nerve oba obuyita mu nervous system bwe bakozesa kanza mukitegedde bulungi cardiac arrest. Ulimi lw'abasuza kusirwa nze siri musawo nyemba buli ebyemmanyi ne binnako information. Era abantu abasinga obungi mu Uganda bakati bafudde cardiac arrest ne blood clot. Ate bano benjogeddeko Semwai ena black book ey'abantu abalina okuvaawo olunaku lwe banaavaawo n'obudde mulina kye mbadde temumanyi nakino kakibagambe nga bukyali. The moment you are poisoned by the state, even if you get treatment somehow somewhere, for them they get to know when you are leaving this planet Earth. Nchiddamu kasita bakuwa obutwa baba bamanyi ddi lw'ogenda okufa just wanoogenda n'ofuna treatment n'obeera waawo but finally you have to go. Nchiddamu the moment they poison you in Uganda, the state gets to know anytime you can get somehow somewhere a fair treatment. By the end of the day you have to go. Kubanga obutwa buli bufuuka cancer najira mu stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Bye bye Vietnam ng'ogenze. So oyinza okulola omuntu ng'azzeemu engulu ali awo afunyemuko ku maanyi. But the end of the day yo Iso Semwai babeera nga babala ddakiika ku katikitiki. Era olufa
nga bajja mu black book yaabwe nga bakansolinga mu ne Museveni akansolinga mu wali gwaina muganda akozeza mu security agencies mubuuze lombi byayogera bituufu balina ebitabo nga mulimu amanya g'abantu mulimu target mulimu abafedda mulimu balinda obulinzi okwanawusinga tegundi yafudde kati abo babagambye kati abantu abalala bomanyi ng'okola mu government office okola mu security agency oli munnamagye oli ki bambi mbasaba bw'oba olina omukazi wo akasigala ne mukazi wo Uganda ejjuddemu ba senior officers abanyarwanda n'abo balina figa nga ziringa abanyarwanda. Their mission is to eliminate government targets abali mu security organs oba mu government offices. Okazi karara afuka is a target yo na kweretera na neroji nagibukinga ne mugenda na muje ekiwojjolo wa mu Sheraton wa kuspeaki nenga target ye ziberezi one esoka bakuli coding ne bafuna obutambi obwobwerere kati akatambi ako ne kafuuka enkwaso ko buli kyebagalo bakolere ekyokubi amabere gano bagasigako antidote mu kusooka nasigako butwa kungulu teri musajja kaberenzi atayagala kuyunka ku bbeere kati bano ba state machineries ba state agents amabere gaabo oyimba yizo ngati alina abaana basatu nenga baddamu ne bagakola ne bagapika ne gayimirya bwegati kati gwe musajja mukulu ng'ojja n'amaddu g'oyonka ebbeere odda kulinga oyonka kumbe weeyonkera eddakiika 10 kwaga wayita ebbanga ttono nnyo nga Windows zitandika okuyiika nga wetaaga Windows update ng'ogenza ye nga mission agimaze. That's why mu Uganda kati osangamu bakazi nga they have millions of money nenga she can't explain wajja sente. Nchiddamu mu Uganda as we speak right now waliwo abakazi nga balungi bavuga emmotoka za bbeeyi tagenda kubulya nti akola mulimu gugundi naye nga alina millions and millions of on account akikola atya mutandise okubitegeera kati mutandise okubitegeera gwe kola survey zisagala kuwakana nammwe bino byemba bya teri TV egenda bikubuulira abimanyi babimanyi era n'ababifidde babifiiriddemu abakazi abakozesa target says akutwala omutwala muloogi mukazi mulungi kaalaala ate mukimanyi nakyo abasajja mulinga muzigo olukuteeka mu sefuliya ku muliro mukusaanuuka kubanga bakimanyi nti kasita omusajja atunula ku bbeere n'atunula ne wansi ku kitabo taddamu kulowooza ku baana taddamu kulowooza ku bizinensi ebyo byonna birowoozaako amaze kutuuka nalukolongo kulawuna about awo n'ajjukira ekyo ekyandeeso olwo n'apapa ayambala adduka kumbe bammaze era gwoleka muloogi asigala sigala kati ono agenze nenga mumaze. That is it. So bakulu oba oli businessman oli musuubuzi oli musirikale oli mu office oli muki information bwa yabwereere keep on undressing yourself without a reason or when you are not going to ease yourself you will end up in heaven. Ekyo kibagambye nga nfumbikira mwaka akatunumba mwenna mubale temukimanyi enamba esinga obungi eyabanneeko abali ku street z'e Kampala kati njagala munjulire okusinzira ku intelligence yange bannayuganda banneeko bakendedde bitundu 7 ku buli 100 omuli bagobagobyemu muyingiddemu abavandimwe abayingizibwa mu Uganda on a daily basis kati bakola emirimu gy'obwanneekolera gyange bano mission yemu neyabali babega batta ate deliveringa they can deliver themselves at any point as long as you call her bebakuwa target bamuwa target abera ne mission edda mwana bange moloka za government mbuzizze zisimbe ku speak wazigenze
Ezi motoka za government zalitanga mission ne target. So atwati baze kugula. Balitanga mission ne target. Buli street ko baleta mission ne bajimwa ne motoka government e parking jiwe motoka government e parking gita ku street. E parking gita kwanzinwa. Wali bamalabi. Babaze mission ne target. Ko basubira tebagenda kujja. Kati baneko abafe bano bannakiganda bangoko yali nkoko enira mutunzi badde ne kumabite natete mu kifuufu kati abali bakira siki bazibu nnyo n'abasipayi abulira gwakowa ebisigadde mwaka katumba mbikomeza muri basajja banange njagadde bawonya atajja kutegeera mu sigaraawo awo nvuddewo bamali mwagalawo nnyo nvuddewo customer zo bategeeza Mbategezezaako ku diversions enyingi ziri ku social media. Lwaki amateeka mu Uganda tegakola? At this particular moment atenga wegali. Lwaki? Uliriza nkunnyonnyole. Mu dictatorship regime. Naye mugenda kuŋŋamba lwaki ayogedde ku basajja bokka? Lwaki tayogera ku bakazi? Ekyo nakyo mujja kimbuuza. Mujja kimbuuza. Waliwo n'abakazi nga bategetinga abaana ab'obulenzi. Abo nabo gye bali. One system eri weti. Gw'omwana yenna simanyi yeyita TikTok celebrity yenna gy'oli. Omusajja from nowhere najja n'akukwana nateeka mu simanyi kuwa salaavu ne gy'onookomekkereza munnange simanyiyo. Nkiddamu. Tekiri kubasa abaana ab'obulenzi namuwala n'ava from nowhere mulungi kaalaala najja n'akwekwanisa n'aga nti ngenda kuteeka mu ssente buli kimu nabo mwegenza abo nabo gye bali noza asulenzi navudde ku lujja lafunye omusajja ojja dduvaako ojja kukomekkereza ng'okoze ki ng'ofudde kati tugenze wano mu dictatorship rule oba regime tembera mateeka newankubadde gabeerawo mbajjukiza nti amateeka muzibe omala kuzza musango nilikwata goyinza okuba tomanyi nti wali etteeka nilikwata kati mu Uganda amateeka tegakwata lwaki uliriza bulungi nnyo tegakwata lw'okuba nti state eriwo teri mateeka ekyokubiri bagakozesa okunyigiriza abo abatayina busobozi kuba nti bali mu system mbadde ku mutimbagano olwaleero lyonna nga national matters zonna zivuliddwako mwenna obuwongo mubutadde ku butambye bwateredde oba ku social media oba obwereere nentunuulira eggwanga ku social media nenga we still have a long way to go when the entire population of Uganda obwongo babukorruptinga mu bintu byakwepiica na kunywa mwenge we still have a long way to go. The biggest number of people on social media, they are more interested in nudity, funny stories, rugambo, than any other national matters. Omuntu asobola okukwata omutwalo ateekeko afunaka video ak'ekisego. Naye nga tasobola kukwata 5 ku sharinga video eno jiwayo omuntu awuliza information egenda kutaasa eggwanga. Banna Uganda Museveni kasita amanya nti obwongo bwamwe bwalulwa kwepicha y'ensonga lwaki wooteri kati ezizine neimansule on daily basis day night 24/7 zonna weeziri at their disposal kasitoba nga goyina sente zo one amateeka gafuga ebimansule ebyo toyingizaayo simu bw'oyingira tofuluma paka bolo bagandi kati fuluma kubanga bagala bakipingira ng'obwongo bwammwe bulyawo ku bintu bya buseego era kati nkirabye ku social media all over akatambi kagundi wakalabye omwana yakoze bwani olina jeraga ati nze kati nkoze analysis kino na kino alina max bwe nomwana twatuukadde wano kati gobo olina omwana wo ogenda musomesa ki mu kifo ky'okusomesa abantu eggwanga bwe liyimiridde ne bwe litambula
mu bwongo businga obungi bitadde bintu bya bwongo bya kusirula musiruwazi ate nga amateeka wegali gasoma gatya ekya Safaza Likona yali agenda teeka amateeka mu nkola omuntu yenna kasetta wekwata akatambi k'obuseegu n'okalirizinga mabusu kubanga etteeka weeriri omuntu yenna bw'ofulumya ekigambo ky'okuwemula nga kyabuwemu etteeka weeriri mabusu ne mu ggwanga lya Amerika ne bw'oyogera ekigambo ekisoosaako F TV radio ekimyoti nga ku mu Uganda omuntu ajja n'akuba ebigambo ku mmeeza bweppubu ne bitambula whereby abantu ne bagetinga used nga bali happy n'obiwuliriza amateeka weegali one bwe ndabye diversion nga zisusse ne ngamba wait a minute ebintu bino byonna bitambula naye nga balooya we bali amakereziya weegali emizikiti weegiri ababuulizi we bali tebasobola kuvaayo kondeminga bikolwa bino tugambe nti sitaani yakola putinga amakereziya n'emizikiti obutaba nti empisa zisibuuka generation zifa ng'obuseegu bususe tewali abongerako ngera kubuuza goloza lwaki bw'onywa enjaga ng'ojja ogyegulidde n'oyika windows bakutwala mu rehab kubanga baagala oddengulu gw'omwana omuto etteeka weeriri nti bw'olemererwa bazadde bo waliwo amakomera g'abaana abato gy'abatwala ne basomesa empisa n'okubazzaamu empisa gyegali amakomera ago kati mwe mugamba omwana muto niyo omuntu mukulu mu birowoozo byakola bintu bya kikulu oyo ali under age takkirizibwa era mukwata mukwasinga mutwala ku polisi nga mutwala ku kooti ng'esaba nti mutwale ekampiringisa abeereyo bamusomeseddemu empisa that's the process naye bannayuganda bapraising omwana yakula mwana alibi omwana anyenya ekiwatunotunogale what kind of the country are we living in here mu nsi z'abazungu omwana kasitaweza emyaka 16 aba alina emmenti okufuna boyfriend niyo omuzadde atona namugamba look yes you are entitled to be having a boyfriend but the repercussions of having a boyfriend is ABCDEFG omwana n'ategeera bizibu kye biri mu kubeera ne boyfriend okitegeera era ga amateeka weegali e Uganda tekiriyo okitegeera naye ng'ate amateeka weegali nemmwe muli wano buli omu ashiyalinga kiri simanyi abaana bali mu makomera bavunda teri akyogerako abaana bawambira teri akyogerako amafuta galinye teri agogerako abaana masomero kati amasomero abantu bonna ba indigenous Uganda bonna baba n'ebifo teri abogerako school fees ziri nyenkanda go teri azogerako buli YouTuber kano wakala omwana yakula omwana ayina ebbeere kiki tuliko community kije tuzimba naawe oyina omwana oyina omuzadde naawe osuubira okubeera n'omwana enja singa mukeera ku makya ne mukozesa data wammwe okudimandinga parliament eyita amasomero gonna ne Ministry of Education bagibuuze kiki ekiviridde ku school fees n'ebyetaago by'abaana okulinnya amasomero ne mukwata social media for one full week bakikyusizaawo era school fees ne ziddayo wansi ne buli omu alya akatambi tekagenda kuleeta school fees ku mmeeza kubanga baba bebaagala omubbi aleeta ekintu ekibaidde ayivatinga bano ne bayisawo kye baagala you can't even know these people's plan kye bakola muto butambi bajja kubeera ku nga basinika ebinnyo omwana yakula naye nga weerabidde nti you have to pay 1.5 for your nursery kid you have to pay 2.5 for your senior 1 kid you have to pay 3 million for your senior 4 kid nga tosobola kimanya nti kino nino kyogerako singa mukwata topic by topic social media newa for a full week eyo parliament n'abagirimu bonna buli omu atandika okubeera concerned about it mujjukira twakuba ekisawo ky'entebe buli kimu ne kikyuka abantu bali mu kutawaana emisolo gavumenti bafuukidde ekizibu mu kifo ky'okwogera ku misolo muteeka ebintu ku social media kubanga nawe ali ku social media omusolo MTN ekubba data Airtel ekubba data mobile money bakubba amasomero amalwaliro temuli ddagala naye nembeera busy nnyo which kind of country are we living in
era kyovula nti omusajja averira omutwe mukubanga muganda Museveni n'agamba must stop asking for service from the government because you didn't vote with the government. Mutemuddamu kusaba buyambi oba temuddamu kusaba services muga kuba temwazironda. Oyo munsi ezaakulaakulana aba ali mu kkomera ng'akabina akawanisa afuna emboko 5 buli waggulu. Kubanga yamanya Museveni yasoka lwakuba nti kati agenda, you are not enough nti agenda, naye okwa-uploadinga system kiyinza otwala time butavaayo okwerwanako. Okwa-uploadinga system kiyinza obatwala obudde ojja uploadinga kubanga abajimbe babbe basinga obukulu ne muganya okutegeera. Buli wamu social media ejjudde bintu bitakwataga. Abantu containers zaabwe ziri mu Mombasa, ziri wali ebusiya ku border zivundiddewo. Abazadde almost 50% balemeddwayo okuzza abaana ku masomero kubanga requirement zisusse, school fees asusse. Mulago waliwo atanafuna panado nga yafunye accident temusobola byogerako. Abaana amasomero kati bali kulutinga ba foreigners, abaana badayuganda balemeseza teri asobola byogerako. Muli kuli nengalabi gwenjala kubuza ku myaka gyo tolaba ku buseegu musula mu epicha day to night temukoya buseegu wati temu concentrate ku nsonga zigasegwanga. Let me be open to each and everyone here. Chetuyita okwepicha tosobola kimala ku nsi ate toli kikuta. Naye olina okonkontrolinga n'omanya ki ekisinga okubeera ekyomugaso. Tekisobola kuvaawo. Naye in the process olina okumanya ensi bw'etambula. Ne mu obwongo Museveni yabukoraputinga. Bwe mwabeera kulinga alinze watadde nobisi abeera okwo. N'oli abaana ku social media ku TikTok, simanyi z'omulabu yakoze bali. Mubuuze nti omwana we yafunye obubonero bumeka. Mubuuze tamu endogenda sosera sente mmeka. Mubuuze lwaki oli bw'ola osindika emitwalo 30 omwezi, lwaki osindika kadde? Tagenda bitegeera. Mubuuze abaana abali mu detention centers after that, why are they suffering? Tagenda bitegeera. Ne mubuuze ku by'okwepicha. Ayina okuva ku lunyiriri olusooka, ku lunyiriri olusembayo olunaddako ne byasuubira okujja. Mubuulire ku bayimbi, amanya abayimbi b'e Kampala okuva ku upcoming eyafa n'agenda okufa n'akwanaani ekyo bakimanyi. Mubuuze ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga tagenda kukubuulira. Agenda kukubuulira Maniu okuva ku ali mu academy n'okutuuka ku kusimayo ono tag ajja bikubuulira byonna biri basamba naye nga mubuuze ebikwatagana ku national matters tajja bitegeera. Ajja kukubuulira n'omuzanyi wa Arsenal alina injury. Naye mubuuze owaye twagala kumanya amasannyalaze lwaki gabbe mu Uganda. Amasannyalaze sibimanyi nze kasita gaake waka. Judgment gaake waka, that is that. So muzukusopo wangu Mubana Uganda era gye muli naddala bafunamu obukosefu ne mugenda ku clinics wa malwaliro ageetolodde Mukolo, Kampala, Wakiso, Masaka, Mityana, Gomba nga muli mu Buganda. Listen very carefully. Waliwo abasawo 225 abayingizibwa eggwanga omwezi oguwedde nga bava e Rwanda nga Banyarwanda. Bano basaasanyizibwa mu malwaliro ne bu medical centers wabu clinic okwetola mu Buganda region. Their mission is to target the indigenous Baganda in Buganda. Ojja kujombulira ekirwadde kikuluma. Akuwa eddagala gwengoloza eddagala lyakuwadde lyetuufu ng'eddagala lyakuwadde kyamu.
Kulamusizako muganda wange kansubiri oli bulungi amanya sijja gogera olw'ensonga y'ebyokwerinda. Nzize mu inbox yo nga nsaba otaase bana Uganda. Nze ndi Munyarwanda naye nsaba otaase bana Uganda olw'ekyo kigenda mu maaso mu Uganda. Amakerenda agafulumizibwa ebiseera bino bafulumya type 2 naddala ku magnesium kubanzi kati saa zino gye ninako experience. Amakerenda ago magnesium waliwo agakaluba nga woganuuna mu kamwa gabanga Pepsi ne wabaawo n'amalala ng'olugateeka mu kamwa gamulunguka. Amakerenda ago agamulunguka makyamu era w'oba oganuuna wano mu kusembayo owuliramu akantu akakaluba nkalinga kagumba. Abaganuunako bayinza okukiwako obujulizi. Kati nze kino nkitegeera ntya? Mbadde nga nkozesa ku makerenda ga magnesium ago naye nga mpisibwa bubi ne ntuuka n'okugenda paka mu ddwaliro nze nga manyi nti alusa ziba zikoze eki zittuse ekintu ekitaali kituufu. Kati lumu ngenda ku kiriniki yalimu mukyala Munyarwanda ne mugamba njagala magnesium. Aba aleeta magnesium n'antunula mu face. Nanneetegereza nnyo mu face. Mu kunneetegereza n'ambooza mu Lunyarwanda saamuddamu. Naddamu nanneetegereza nnyo mu face. Nazzaayo amakerenda ge yali aleese n'aleetamu amakerenda amalala naye nga gonna magnesium. Kati amakerenda ago nenganuuna naye nawulira agampi gankula bulungi nnyo nempulira nga nteredde bulungi mu ddakiika nempulira nga asidi zonna zistabilizinze nga ndi bulungi. Kati saakitwalanga kikulu nze nalowooza amakerenda gakoze eki gakoze. Kati gaggwawo ate nziramu nfuna embeera yemu ngenda ku kiriniki endala. Wengenda ku kiriniki endala era bampa bino ebimulunguka naye yo teyali Abanyarwanda ne bampa bino ebimulunguka. Stiru ne bimpisa bubi nnyo ne ngenda paka ku kitanda. Kati nziramu ate ziddamu zisituka nzireyo ew'omukyalo oyo Omunyarwanda era nampa ku gali agakaluba ne gankola bulungi. Recently wano nazzeemu era stiru nempulira embeera y'emu. Kati nengenda ku kiriniki zino endala ne bampa gano agamulunguka era gampisizza bubi nnyo nnyo nnyo. Kati awe nategeeredde nti gana makerenda gali mu type. Neezijjukira kiri omukyalo oli Omunyarwanda ali bwe yasooka okuntunuulira mu feesi n'ambuuza mu Lunyarwanda n'alyoka azzaayo amakerenda gali n'ampa gano. Ekitegeeza nti Abanyarwanda babawa malala ne Bannayuganda babawa malala. Ge bawa Bannayuganda butwa. Abanyarwanda ge bamira go malungi. Era mbadde nsaba beegendeze ekitegeeza kiyinza okuba nga tekiri magnesium yekka nga kiri makerenda gonna. Ate n'amazzi gano ge banywa ag'okudduuka nabo bageegendereze waliwo agatali malungi. Sifulumya no information nga teriko bujulizi era nze nemafuna information within 2 weeks from now. Nsooka nenninda kukola search ne nkola reference ku information gye mba nkuwadde. Kati kiri gye muli okugirekaawo oba okweggula amaaso. Ekinaba kiganye muntana tulisinkana mu nsi ensuubize. Alright. Project yose izaakola. Bwe tuva mu kalulu ezooga nti kulaakulanya abantu. Project zino teziyamba muntu wa bulijjo ate ziyamba ababbi abali mu government. Bwetwogeredde essaawa zino ekitongole ekya National Labourers Movement kibayita NRM ku kitebe kyakyo ekikulu waggulu gye batuula ababbi abagezza embuto ezibalinga entumu za kasasiro. Bano Yoseri yabawa obukadde obuwumbi 950 bazikozese mu kusaasaanya nga bazisaasanya mu nkola eya manyi parish model. National Labourers Movement Secretariat yaweebwa obuwumbi 950 okuzikozesa mu kuzisaasanya mu kuzikulaakulanye abantu. Ekyembi ku report gye nsomoddeko okuva mu sosi zange ez'enjawulo kiraga nti National Labourers Movement Secretariat bano ensimbi zino baazigabana ng'ekisinga obukulu ekisinga okusesa omusajja akulira akakiiko akalondesa oba okulonda ababbi mu bitongole byonna nga bagenda okwesimba ogwe tuyita Fred Tanga Odoye. Ono ye ng'omuntu yabbako obuwumbi 9 n'abukuba ensawo n'akuuliita nabwo. Ezisigadde abaseddekezi abali kwenda ne Secretariat bazigabana obuwumbi 950. Nkiddamu National Labourers Secretariat yaweebwa obuwumbi 950 okubusaasanya mu nkola ya parish model
eyabonna bagagawale gye bakyusamu obukyusa naye ssentebe akulira akakiiko k'ebyokulonda Frederick Tanga Odoi alondesa ababbi bonna bajja okwesimbawo ye yakulita n'obuwumbi 9 soe ezisigadde babbi bannaabwe bazigabana zonna ne ziyitaawo eyo gye tuyita National Robbers Movement super kakongoliro bano si babbi balwadde bano bo baagala okubba bakubba yamale bakubba ne bakubbire babibba nkiddamu National Robbers Movement bw'oba oyagala okubba bakubba ne bakubbye nabo ne baddamu ne babibba ne gye babitutte nabo ne babibbirayo yensonga lwaki eggwanga balibbye ate baagala kuvaawo muze mukitegedde bulungi yensonga lwaki bajja ne babolooga nga bo bakimanyi nti okubba kuli mu mateeka ate ow'amaanyi bakubba nga bakutte n'akabadya okitegedde bulungi nnyo so njagadde mbategeezi nti babawa billions 95 ye chairman akwatisa ebyokulonda ne babbi banne yabbako obuwumbi 9 ye mukulu Frederick Tanga Odoi si mubbi mulwadde tuvudde waawo all right mwali mwebuuza Yoseri ani ayokya amasomero ayokya ebintu mu Kampala bekumako omuliro omuze gw'okwokya gwaviira ddala mu Flonasa ekituwalanya ekitunoonyesa twogera information gye batasobola bbawa Flonasa yajjanga eyo ky'amasomero ebba ekola buli ki kana katambi nakaguddeko eyo nga omugenzi Bilton Obote akondemenga Museveni eyita Liberata ng'ayo ky'amasomero na buli kimu then tulyoke tugende ku ekiri mu Congo wulira ng'ono Obote akomplaininga ku Museveni ne banne okwokya amasomero l'okwokya ebintu bye nawulira. This factory was destroyed as we have been told this afternoon soon after the fall of Mbarara in 1979. Mukimanya ngweji factory ya birega enkure ya birega ekokibwa yahwerekerera ubwe Mbarara yahereze kutwarwa amachumbuzi. A liberator comes to Mbarara town, he burns the factory belonging to the peasants. Omuntu kwiza kuchungura akizo muri Mbarara akija kashika kosiet factory y'abahingi abo muri Nkori. Then he goes to Ntare secondary school. He starts burning Ntare secondary school. He's a liberator. Kuyarigiraho nkomuhaguzi nkomuchunguzi kandi azana Ntare school isomero ryanye mukomanya nari yatanko byose. Now that is one type of liberators. Ubwo no muri ngo gumwe gw'abachunguzi abizira bamo. A liberator who wants to make you be scared. That is a very important man. If you disagree with him, he burns your factory, he burns your schools, he shoots you. Ubwo no muchunguzi wewe oninga so muchunguzi cyanjyo urukwija wayo wabatekereze nawe akosiya factory yawe akosiya ishomero akakutera nembu. He stood for elections in Nyabushozi and he was not elected. When he said he was going to the bush, he must have power. He must shoot the people of Uganda unless they give him power. I want to tell you quite simply, he shall have no power. Mwachuvurura mukitegedde kati ndowooza yoyo musajja gwe mulowooza baani abokya essomo ly'ennyiri yayidde simanyi factory gundi yayidde simanyi bokyeza petrol station kiba kyabikola nakati bakyabikola oyo gwe bayita National Robbers Movement Flonasa style. Alright, kati tugenze mukulu Felix Kuraije kansubire nti otuuse wetwogerero lwaleero ebitongole omuli ekya International Human Rights Body omuli UN omuli embassies mu Kampala n'ensi endala ez'amaanyi zitadde akazetooko gavumenti ya Yoseri abannyonnyole lwaki bawamba n'okutta abantu n'okwenyigira mu lutalo oluli e Congo n'okutta abantu. Omukulu ono Felix Kulimbaje ategeezezza abakulu bano bonna nti ffe
tetuwamba tetutta abantu tetuwamba ate era tetulina ngeri ki gye twenyigidde mu lutalo lwonna oli mu Congo. Era omuntu ono abyogedde ng'enseera bakati kanzije mmala okkwabya oyo Felix Kulayigye bw'ati bw'ayogedde, Mr. Kulayigye bw'ati bw'ayogedde, mula bulungi nnyo bw'ati bw'ayogedde era bw'ati bw'alimbye. Kati mukulu kulimba gye kansoke ntegeeze international community. First and foremost, the UPDF Army spokesman Mr. Felix Kulayigye, stop lying to the international community. We have all the invitation on social media across the country and even on international level, whereby it is well known that Museveni is sponsoring M23, including ADF, as well CONI, and he's keeping on using his security agencies, including chieftains of military agents, chieftains of military intelligence, internal security organization, external security organization, and CID, in the missions of kidnapping and torture and killing Ugandans. So there is no way how you can deceive people when they have the evidence. They just like to consult you to see how far have you reached in your lives, including your boss, Mr. Kulayigye. The international community, they are just checking on you to see how far have you gone with your lies. You can't deny that the government led by Yoweri the foreigner Museveni, the Munyarwanda, that is not involved in a Congo war. He's the one supporting M23, and they are best in marching the barracks. They are best in hot military barracks on the border of Uganda and Congo. So stop fooling people and stop fooling the international community. You know it clearly. You ever kidnapping people, and I will speak right now. There are some Ugandans who are being tracked by Semwai and Esau. Last week, you kidnapped one of our comrades, Mulindwa Nassif, who is at Semwai basement right now, tortured, and was framed by Semwai boss and his colleagues that he's a terrorist. So every day, every night, you kill people, you kidnap people, and you are lying to the international community that you are not involved in any atrocities against humanity. Why do you fool people? That's how previously you came out with the accusation that led by Bobby Wine, that they are the one masterminding of kidnapping of all Ugandans and torturing them. You staged someone, he came out, accused him, nope. At the end of the day, he changed the statement that he was forced and he was told that he's going to be paid by the state to come out and pin Bobby Wine. And you didn't come out to clarify about the information. But now you are lying to the international community that Museveni and his government, they are not involved in the Congo. Whom are you fooling? So now let me expose you. Kulayigye, you came from Rwanda at the teenage age. You were brought by a Muganda family, which brought you up now where you are. I questioned you previously to come out to mention where is your family. You didn't come out to clarify about that. You know it clearly you are coming from Rwanda. And the entire system in Kampala, 95% all of Rwanda who are killing the indigenous Ugandans. Stop fooling Ugandans. So now as we speak, the war in Congo is about to saturate across East Africa. Who's causing all the atrocities? It's Museveni and his colleague Pilato, called Paul Kagame, the president of Rwanda. Olwaliro enaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri February 2024. Sisobola kulaga wano bifaananyi kubanga bifaanana bubi bakubye omusajja we mu 23. Bakubye abaana ba UPDF babase. Amajaga bakubaga South Africa, Angola, Tanzania, n'ensi endala za Sadaga bakuba Omunyarwanda. Kati okumanya abakuba babakuba ne baddukira Uganda, abafina babatolo bazika mu hot barracks. So let me tell you the international committee. 2 weeks back,
I was here on social media and I told the international community that approximately 850 UPDF serving officers, mostly indigenous, they were slaughtered in Congo and they were buried in Mohot military barracks. The remaining comrades, they were taken to the national game parks and they were served to those animals, to wild animals. So this guy is here just lying to the people, but many Ugandans have been slaughtered in Congo. So, tubadde tuli awo olutalo lunyinyitidde. Pilato kyakoze okimanyi? Pilato yagamba erya M23 tabimanyiiko. Nga omanyi beekaza bana basajja. Kati ekyavuddemu Pilato yadduse n'agenda mu UN. N'abagamba banne nsaba mu blocking obutaguza South Africa na Congo byakulwanyisa. So, bw'oba ogambye nti M23 togimanyiiko, you are not responsible of M23. How dare you? You go to the United Nations, you are asking for the blockage of selling or support or giving ammunitions to SADC forces combined with Congo forces to fight against the intruders, the M23. Amawulire gaga, nuyinza ogwa omusajja ebintu byayogera. Abyogera takola ki? Abyogera tebikola ki? Bibyo. Ambala ogajje wano mugalabe. 1 minute. 1 minute, 1 minute. Lwaki eganye okuggula wano? Okay, ekolera ku Opera, sinaawo Opera, sinaawo webusigirina ya Opera. Naye kanga balagira no mweno format bweti. Kanga balagira no format bweti. Then mbasomere baluwa. Format yiyo kanga balagira no format bweti. Mokala bulungi nnyo. Uyo Pilato wali ngatudde wali. Kati ebbaluwa ezalabiddwako official zizino wano. Ezebbaluwa official eziwandiikiddwa government ya Rwanda nga yeega obanga esaba balimo kusupplyinga byakulwanyisa gwanga lya South Sudan lya Congo. Soma bwete. Her Excellency Karen Rodriguez Brickett, President of the United Nations Security Council, New York City. Your Excellency, the government of Rwanda has learned with the great concern through the declaration of Under Secretary General for the Peace Operations, Ms. Jean-Pierre Lacroix, that United Nations UN is considering providing logistical and operation support to the South Africa Development Community SADC mission in Democratic Republic of Congo, SIMIDAC. During his meeting with the SIMIDAC Forces Commander General Nyakup Nyonsi, the Under Secretary General for the Peace Operation stressed the importance of the joint condition of support to support the Congolese National Army (FADC) in the fight against the armed group in Eastern DRC Congo. According to the MONUSCO press release related to the press conference of Mr. Rakoski in Kinshasa on 7 February 2024, he explained that in Resolution 2717 of 2023, the Security Council mandated MONUSCO to examine ways in which it could provide limited logistic and operation support to the SADC for
the mission in currently exploring the options for providing the support. The proposals will be made to the Security Council, which will decide on the nature of the support and its mandatories. N'awandiikira byonna ebbaluwa yeyo kyawandiise n'endala yiino era ng'estampingiddwako egamba Rwanda hosts around 100,000 of refugees, some of whom have lived in Rwanda for almost 30 years now, including more than 13,000 who through ethnic cleansing in eastern DRC Congo during the last 4 months. The intended UN logistic and operation support to the FADC allied forces embroiled the government of DRC Congo in the pursuit of a military solution in the place of negotiated and peaceful solution of the crisis. The government of Rwanda wishes to draw the attention to the UNSS members on the dangers of such move, including ransom of any peaceful settlement of the decades-long crisis in eastern DRC Congo. Mukitegedde abasajja bayidde nga bebeetinkuulira bye batajja kusobola. Kati bwe bati bakole entalo zaabwe ne bamaliriza nga bali mu buli kimu kye beetaaga. Omanyi ekyakuzala kye kiri kutta. Bano abasajja bayingira na mmundu era bajja fuluma na mmundu. Fere tugenda kulwana nabo kubanga buli kimu kye baagala bajja kifuna nga bwe baakikola kye baakifuna. Kati kansokenza nnyo akatambi kano ke nabazannyidde jjo kenatadde ku mitimbagano nga mu mambuka ga Uganda oluvannyuma lw'okugobayo abalaalo n'abasigaddeyo. Essaawa zino ba NRM kaada oba bakolanga ba PIN batandise okunoonya buli muntu yenna atakkiririza mu nkola ya NRM nga bamutulugunya omukuba emiggo n'omukyayisa ekitundu akiveemu. Akatambi ke n'abatereddeyo ka chairman LC3 oba NRM kaada LC3 of Agulo sub-county in Lamo district, commanding the torture of the innocent citizen of Uganda in northern part of the country because he doesn't associate with the NRM programs in the northern part of Uganda. Akatambi kano mukawulirize mukale bulungi nnyo. Kuno okutemula n'okutowola eddembe ly'abantu kulina okukoma. Gw'otukwira okuba musajja munne emiggo n'atamiira ng'atamidde emiggo.
That's the highest order of torture. This kind of torture has been taking place in the northern part of Uganda, but there is no TV or radio station which has come out to condemn even the police, even the citizen concerned, because recently the biggest number of youth who were traced by the police army, they were forced to flee the country up to South Sudan to fear they are going to be killed by the state, because they tried to force the Rwandese or the Balaro who were forced brought by Museveni to settle in the northern part of Uganda. So the biggest number of youth were forced to leave the country by force. What is taking place in Karamoja, it's not easy, because our brothers and sisters in Karamoja region right now, they are suffering. They are lacking what to eat. They don't have where to stay. All their belongings have been destroyed and taken by the state, but forcefully, because Museveni and his family, they need that land for investors to mine minerals and be taken to abroad to get their money for them to survive. So that is the situation which is taking place in different parts of the country. And I will speak right now, there are so many Ugandans who are going to suffer. In the western part of the side, that is in the Bunyoro kingdom, there is a big chunk of land which is going to be allocated for the investor. I don't know which country is going to come from, but approximately around 20,000 Ugandans are going to be forced to leave the land so that the government give that land to investors to use it for agriculture purpose, especially they want to grow avocado on that land. So anytime, anywhere in Bunyoro region, there are so many Ugandans who are going to suffer right now, because Museveni had already signed that the investor must be given the land. It is the same uprising in Uganda right now. There are so many families of Baganda in Uganda who have been chased away forcefully by Balaro using fake titles, using police officers to beat, to torture, and take away their land, because they are trying to settle Rwandese Balaro on that land. The evidence is out. Someone might say that I'm lying or I'm just doing propaganda or blackmailing the system. Here is the evidence. Honorable Sekitore Korobert, Honorable Ruta Maguzise Makola, I myself and some individuals, we've come out previously condemning this act of bringing foreigners from different part of East Africa. That is Burundi, Rwanda, Ethiopia, Somalia, Eritrea, to come and settle in Uganda. That is wrong. And giving away land to foreigners, it's a crime against Ugandans. So here is the video. Irane kati wenjogere bamambye mubamuwandisa kakalu mu office emu mu president's office oba state house na wandika kakalu akaga ikyalo kyonna ekyo mwami Museveni akyagala akikolereko ebibye ng'ayita mu kyalo omwo. Kati twagala kwebuuza, eggwanga likyaliko abali kulembera oba tewali? Waliwo oda ezeetaagisa okugoberera oba tewali? Lwaki tubuuza ebibuuzo bino? Nti olwaleero bw'obanga eggwanga lirina akulembera, obeera otya nga gw'otumya ate abajambula bajje drone abantu balinga tubaga nti drone zijja ne zitwala abantu abatalina musango. Olwaleero eggulu baatujje ku kye nga batuteeka ekifaananyi ku maaso nti abayambala yunifoomu z'abamagye bo tebalina musango era beetonze. Kati tuyinza okuba tuli mu nsi etambula bwetyo. Bw'eba ensi etambula bwetyo, tuyinza okufuna okulambikirwa. Olwaleero bangambye ettaka mwami Museveni alyagala oba ne mukyala we n'ab'ennyumba ye. Era kyova bulaba batumye omuntu kyamaani w'ekyalo muntegeere nnyo, njagala batudde naye kati mu ofiisi emu bategeeze nti teri kyamaani alina kyalo kiki. You are acting law. 2. Ne bw'onookwata kyamaani n'omutwala n'omukozesa endagaano, si yennyini bibanja by'abantu ku ttaka eryo, era si yennyini ttaka w'empudde.
disposing yourself that you're weak. Why? Omuntu eyasoma ngokola ku mulimu ku profession ne baba batumye waloko defense obo yino okutegeera nti ettaka libeera ku kyalo weritudde bwe limala weritudde kubanka abatuddeko bw'okwata chairman n'olifuna ekyo ettaka libeera ku kyalo weritudde bwe limala weritudde kubanka abatuddeko bw'okwata chairman n'olifuna ekyokubiri mwana Museveni bakola nabeera bamuswazi bajjasti budde bwabwe buweddeko bugwe kubanga toyinza kuntegeeza nti Kano yazze ne drone nejja neetwala omuntu olwali bye muli mukola bituze tubagamba ate nammwe abakulembeze mu byalo tubadde nga tubagamba nti bemuweereza nabo baava dda ku leeni ne ku mulamwa kati olwaleero drone tubadde nga tuzikamuwulira buwulizi beewala bwe twali mu paalamenti nga twegugunga tufuna abantu abamu balowooza tuli mu byamalala kati olwaleero emputte buli muntu ekifaananyi okirina kyamaani ojo bamunonajjo ne bakuba abantu emigere olwaleero bw'otunula kati bali mu ofiisi y'omuntu omu mbukano bali mu kukozesa ndagaano kati kyamaani bw'akomawo abagamba eta nti musendaawo era abatuuze b'emputte gongola ye bamunaanika mwenna abavunaanyizibwa n'abali ku miriraano ekatikamu mwetegeke abalalo bwe batatuuka kiro kya leero bayinza okutuuka enkya kubanga eno emissoni gituguddemu kati ekyokubiri mwetegeke nti waliwo gulenda ze batugambye eziri mu kujja newe ziba zijja tetumanyi bazigenda kukola ki na mulimu ki ne mwetegeke ekyo kye twabasuubiza nti omulembe gutuuse ku levo etuuka okugamba nagwo gwekyawa gwennyini kati gutandise tulaga bwe gwekyawa katandika okumanya ekigenda mu maaso so abakulembeze b'ekitundu mwenna tubadde nga tubagamba mujje mumanye ebigenda mu maaso tubateeketeeke ndowooza olumu nga mulowooza byakusaaga bye boogera birisemba bule biri walala kati biri kwaffe ku luweero gye beeralwanira gye beekweka olwaliro kye batusasulamu kyekyo kyali ensanvu naye bulenda betubaddemu badde mumanyi bulungi emanyama kati olwaleero emizinga gitunudde emputte kakati mutubasaba buli omu ku kibanja kyo wati wooli kuba kati abamu mwasimbyeko dda ebyammwe mwasimbyeko dda abaana ku sukulu fiizi tebayina emwanyi zammwe emputte muli balimi olwaleero bayinza okuba bajja mudde mu bwavu bwennyini bwe baatwagaliza kubanga emputte emwanyi mulima ennaanaasi byonna bimulimu ebibanja byammwe badde bibakwasa ensaalwa kati olwaleero omukulu ayimbudde bajje babibatwaleko mu butongole ku mpaka neffe tubitegedde era ekyo kyennyini kitwagala obagamba nti kati buli ow'emputte sekamuli kimwanyi naakulabye ndabiraako ddala kati kamwawo wonna ku njegoyegeero omutaano oguli emputte newammwe gujja kubanga tegugenda kukomaawo emanya. Alright. Buseteeserezo w'eggwanga njala kwebaza omukulu ono Honorable Ssekitoleko Robert n'omukulu Honorable Rutamaguzi Semakula olw'okuba nti muvuddeyo nnyo okuzuukusa Abannayuganda ku nsonga ezikwatagana ku kiwamba n'okubba abantu ettaka musinga bangi abataayaaya. Nsaba Mukama Katonda abakuume kubanga mmanyi muli target ey'abasajja bano abalaalo. Naye waliwo omuvubuka yayimba akayimba nti Bannayuganda tuli basiru n'abatukulembera tuli basiru, abasirikale muli basiru, abalamuzi muli basiru, abamakiaki muli basiru, naye kennyini yayimba yagamba musiru. Kati omuvubuka ono yali mutuufu. Yagamba ye ayimba kennyini musiru. N'agamba bakulembera basiru. Abali mu parliament basiru, abamadini basiru, abasirikale basiru, amakooti masiru, n'eggwanga siru. He was 100% right. And I accept that. Tuli basiru. Kanfundikira na ka video kano ebisigale tujja bikwasaganya ku Sunday.
era ka mukulu Rutamaguzi Semakula tukafundikira nako ebisigadde video ku Sunday buli mujirindire nga World Cup kando wozenti nakatadde mu archive kano ebisigadde tugenda bikwataganya ku Sunday video ejokuba eya World Cup mbimbulange Mengo kano koka nkabalage buli mwaka ulire ka musajja mukulu Rutamaguzi Semakula mugenda kawulira bulungi nnyo ebintu ebiri e Congo sagala balaga footage we Congo kubanga mubi ne kambalage ko sofa katono nnyo ekyo kiri e Congo e logistic olujaba dagama tebaweereza logistic asabi UN mu tebaweereza logistic e Congo tebaweereza logistic yadagambo baleme bisindika Congo yo mwami yabadagambo baleme bisindika Congo ebakuba binene nnyo bina nebirevu kali byadagambo bino tebabisindika Congo balekerawo kubawe byokulwanza kati ekibakuba kyambadde ne Yesu zanyika video kano akamukulu Rutamaguzi Semakula then tusinkane ku World Cup yebimuli mbulange ku Sunday mukawulize bulungi nnyo era kabanyumire kusembyayo nafunyeko ne babishop babiri abazee wange twagala kusaba buvubuka mwe obuvuma Ssaabasajja Kabaka era mwe bantu mwe tumanyi nti abavubuka abo mubalabanga abavubuka abo simanyi baliko mandwa naye waliwo ababatuma tujja wano ne tubagamba Buganda eri mu buzibu ensi yaffe Buganda Museveni agitutte ne banne abantu ba Buganda babonaabona battibwa enkya n'eggulo wano tu abaana ba Buganda bonna bajjudde makomera nga tebalina musango n'olwekyo obuvubuka buno bwe mulaba obuvuma Kabaka waliwo ababulye baga kubanga ffe tubadde tukola analysis nga buteeka waliwo abateekawo ebifaananyi n'aboogerera ku analysis ezo ayogera mulala n'ebifaananyi bateekawo birala n'olwekyo twagala okubasaba basebo tukimanyi nti Buganda eri matigga n'abaalirwaniridde Ssaabasajja Kabaka mwenna mulidde mubwegedde era mulya ne mwa Museveni abawa ssente nkera okulaba wano nga mwegina simanyi ow'ekitiibwa gundi muli ludda wanga Buganda bagimalawo nga ne Kabaka wamwe bamuvuma esimanyi ow'ekitiibwa gundi n'azimbye ekkooti naye Kabaka we bamuvuma wali ayitewo buyisi Abaganda be batutteko ettaka lyabwe muyitewo buyisi n'olwekyo kino sebo nze ndi musajja Muganda n'abali mu Buganda kuba tulina abantu naddala abeetuuma amannya gaffe ag'Ekiganda abatukoze obubi mujja wano Mengo mwe mulwanyisa Ssaabasajja Kabaka nga muyita muvubuka obwo bwefuula nti buliko emmandwa ettaka lyaffe balitutte ekyasembayo kwe kujooga Ssaabasajja Kabaka mbu Museveni abagulidde simanyi abataka mu maaso ga Bulange ebyo tetwali badde tetubyogera naye tubasaba basebo tumanyi tulina abakulu b'ebika tulina abakulu b'amasaza nga musirise ku nsonga za Buganda n'olwekyo ffe tubalengera naye tujja kubagamba tubeebaza nnyo kubanga Kabaka mwamulekawo nammwe muli ne Museveni ebintu tekisobola kugwa ku Ssaabasajja Kabaka mwenene musigala nga musirise babishopu bazee wange mujja kunsonyiwa n'abayisizza bubi n'abagambye ku nsonga ezikwata ku baana ba Buganda babasiba temwogera ensi yaffe Buganda Museveni ne banne bagigabana temwogera mbu mutya okuba temula simanyi okubakolaki abala muli ku ssente mulya mwefuula mwe bigenda maaso mu Buganda temubiraba naye nga mwekobaana n'abatusaanyaawo namwefuula abatabiraba sebo nsonyiwe akonkogeddeko kubanga kinumanyi Ssaabasajja Kabaka tatera kwogera era amulumba abasinga bano boolaba balina ababali emabega Kabaka okubanga tayogera nze ndi Muganda waakiri kanyogereko munangira bannabyafuzi wano oli nayogera ku bannabyafuzi be nagamba bagende bakole ebibiina byabwe baba banyigiriza mu nuupu ne bagula obuvubuka mbu bunkube ku social media bubeera okwo naye businga mbumanyi be nagamba nti bwe mulaba mu nuupu nga banyigiriza babayita b'amaanyi mugende mukole ebibiina byammwe nekibaluma ne babukuŋŋanya okumu ku buvubuka bwe bakuŋŋanya akamu ne kajja ewange simanyi baba miliyoni emu emitwalo 2 mbwanalebo yino message ne baga nti nze ne bwe munvuma ndi wa byabufuzi sirina ne gwentunula nako kuba President Kyagulanyi yatugamba abatalina makulu tobawa makulu naye temujja kuvuma Ssaabasajja Kabaka nga muli wano abamu mwefuula Abaganda naye tukimanyi nti nti bakozesa abamu mwetuuma mannya ate n'abatali Baganda abamu ne batuyambako okuwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa naye mwabeetuumya amanya ga Buganda ne mubanga mwe muyisaamu Ssaabasajja Kabaka olugaayo nanyini kiggwa yakiweebuula
wano mbalaba ku bintu bingi ne mukuba tembere naye kikwata ku Buganda mwena musirise baganda bannamwe babasengudde babagoba ku bibanja mwena musirise mwefuula abatabiraba kabaka bamukozeko effujjo lyonna bemuyita ababyake be balwanirira Ssaabasajja Kabaka olwekyo se omukama ng'ekyo kyogedde bantu mmwe nga mwakamala okulya ssente zammwe ne Mwami Museveni ze yabawa nga mwefuula abatalaba bigenda mu maaso mu Buganda nammwe ajja kumala abamekete sebo mukama wange ako nkayisizaawo nsonyiwa Nkolempo mie Nalunga yagoya amayuni bwe nsukka ku bigambo bya Honorable Lutamaguzi mba nnyonoonye nkiddemu Nkolempo mie mwannyina za Nalunga mwe yagoyera amayuni ng'ate amayuni tegagoyebwa ekyamugoyesa amayuni gajja bulungi ne gaboobera okwagala okusanyusa gwagenda okugawa yagoya amagoye kati nange ku bigambo bya Honorable Lutamaguzi bwe mbyongerako mba nfaananye mwannyinaze Nalunga yakola Nkolempo mie Nalunga yagoya amayoni bwe butyo nno obudde buzze ku bonnaabo bwefundikidde omusana gwatuuse dda gye guteeka ebigere nange kanzambalire ku mugongo nga nswa neyongere ewange gye mpangisa mu kazigo mukama bankumi tujja kusinkana ku Sande essa 2 mu Bulange Mengo gye tugenda okufaafaaganira ng'omusiramu bw'afaafaagana omuceere ku siniya ezunga ng'ensi eno etali konsonda mukama bankumi natakomera mpeera twegweko nga yagadde buli omusabira munno musabire eggwanga Uganda ensonga ezitali makuto ziwa makulu ne mujjukire nti ensi muyinemu Uganda bwegenda mujja fuuka emmomboze kubanga momboze teberako weina kubeera tebaako na buvo na buddo muli kyejjusa okukyemanya ng'ensi bagye batutteko nga bagwira batalina nsibuko bagitutte kale makama bankumire mwenna basobodde okubeerako tujja kusinkana ku Sande World Cup yebe muli Bulange Mengo mwengenda okusunsira buli kiyenje kyonna buli kimu kiddeewo waabwe kale butyo Dawudidde buddongo budde butuuse mukama bankuumire mweraba video wedde mugende mirembe tujja kusinkana ku Sande saa 2 mukeerako gwomuntu yenna osobola oku unfollowinga page eno noddamu n'ogifollowinga oba dislike the page ddamu ogiliking gisharing mwenna baliko nomusharinga page eno mugiweereza abantu bonna kubanga bagirimitinga ne tusakisiga tugikolerako kiragamo 7 tujja gikolerako ne kunasigalako abantu basatu tujja gikolerako mweraba